Novena y'obusaasizi bwa Katonda olunaku olw'omwenda okusabira emyoyo egiwoleredde mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Tusabire abo bonna abalina okwagala Katonda okwolu abaaleetera Mukama waffe Yezu Kristo okunyolwa okutagambika mu nnimiro y'e Getesemaani. Ayi Yezu Kristo omusaasizi, nnyini bulungi bwonna, yingiza mu mutima gwo ogujjudde obusaasizi emyoyo gyonna egirina okwagala okwolu okufaananako okuvunda kw'olumbe, ejjajjuza ebirowoozo byo okulumwa n'okwetamwa mu nnimiro y'e Getesemaani. Ginnyike mu kabiga k'okwagala kwo okwannamaddala era wangula obuwolu bwagyo ogikolezeemu omuliro, zisobole okukwagalira ddala bulijjo era gyeyongerenga bulijjo okutendereza obusaasizi bwo obutaliiko kkomo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ajjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'enda yo wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye ne kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo egirina okwagala okwolu olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu okw'Omwana wo omwagalwa, Mukama waffe Yezu Kristo, n'olw'obubalagaze bwe yawulira ng'ali ku musaalaba okumalira ddala essaawa 3 nnambirira. Emyoyo gy'abaana bo bonna gikumemu omuliro, giddemu buto okukolerera ekitiibwa kyo. Emitima gyabwe gijjuze okwagala okwannamaddala, nga gimaze okuddamu amaanyi, gikole ebikolwa eby'ekisa ku nsi, oluvannyuma gitendereze obusaasizi bwo emirembe gyonna. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.